nimwe temukyewuunya abasajja abo bonna b'amasomero era bw'oyingira mu masomero gaabwe guluto z'abiikira Mariya weeziri naye be balowoozezza Allah baayisirizaako okumanya nti abasiraamu bwe basiibululwa gw'abasiibuludde ofuna empeera era nga wakitiibwa Allah tagambangako nti omukatuliki bw'anaasiibulula omusiraamu empeera zinaagendanga wa musiraamu omukatuliki taazifunenga wabula oyo alina obusobozi wakitiibwa Allah yagamba asiibulule abantu abo abalumwa enjala abalumwa ennyonta golooza empeera zino omukono ogugaba gubeera waggulu ogutoola gubeera wansi wallahi abasiraamu abatudde mu bifo kuno okutusoomooza temwagala bakatuliki mu mpya zammwe temwagala abalokole mu mpya zammwe temwagala bakristaayo mu mpya zammwe mwagala basiraamu bokka mu mpya zammwe nze by birth nze Florence senga Haji Ndisaba Hussein teyandaba ng'oluwala olulungi nantwala olwaleero abasiraamu wandibadde mu celebrating ki you are celebrating me kubanga abankuza mu ddiini era bwe nakyuka nenzija mu busiraamu nayagala eddiini gye nakuliramu ey'amaanyi waffe eddiini nyingi ey'obukatuliki kati neŋŋamba lwaki mu busiraamu sinnyikira mu ddiini ki ekigaana nabwo nembunyikiramu era sirinaayo kaasigalira eri naye taata wange akola emikolo gy'ekikatuliki eka era ŋŋenda era ntoola ssente era Haji taŋŋaana andeka nentoola ssente kikyengezaako okuggusa ti mwabali wano tuyunge Oluganda tuyunge Oluganda tuyinza okubanga ffe bahaji abali wano tosobola kulanya bajjajjaabo bana emabega nga bonna basiraamu tukendeeze okuteekawo limiti ku bantu betukolagana nabo kolagana na buli muntu olw'ekikula Allah kye yamutondamu kolagana na buli muntu olw'eddiini Allah gye yamuwa nga bw'omusabira edduwa ennungi Allah asobole okumulungamya asobole okumulaga ekiki ekituufu tweyisenga bulungi abantu basobole okutwegomba olw'ebikolwa byaffe owekitiibwa Ssekiboobo ne be wateeseteese nabo alhamdulillah nsaba wakitiibwa Allah abayinjibalize. Omukolo gw'okusiibula abasiraamu gwetabiddwako abanene bangi okuva mu disitulikiti y'e Mukono nga muno mwe mubadde ne Supreme Mufti wa Greater Mukono ng'ono ye Haji Nuhu Kakande era nga balina ebigambo bingi ebiboogedde ku mukolo guno era nga bano Ssekiboobo Vincent Matovu agamba guno mukolo baagukoze okwabanga bagatta abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna bangwalira mu ssaza ly'e Kyaggwe era n'agamba zimu ku nnyingo z'Obwakabaka ezigendererwa okulaba nga buli muntu awangalira mu Buganda batambulira wamu nga badde balina endowooza za njawulo era nga muno mwetabiddwamu ekiwali ky'ekibuli wamu n'ekyodi Kampala gata ku bannabyabufuzi ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NRM n'ekya NUP n'ebibiina ebirala by'opposition era nga bonna batudde wamu Ssekiboobo kye ekigendererwa ky'Obwakabaka okulaba nga kigatta abantu bonna okunyweza obumu ng'omusiraamu ng'omukatuliki ng'omukristaayo ng'omuganda ng'omuntu yenna wano mu Bwakabaka bwa Buganda ensonga gye tuliko wano yekukkaatiriza ensonga y'obumu awatali kwogera lulimi lumu awatali kukolagana wamu awatali kweweerayo ddala wamu mu bintu byetukola nkakasa tetujja kugenda mu maaso kyekyo lwaki obukulembeze bw'essaza bwakyo tukisaana mu kiseera kino eky'ekisiibo eky'aba Christians n'ekisiibo eky'obusiraamu nga kitambulira wamu kyatandika ku lunaku lumu tulina kikirwaki twayisa abantu tule wamu twegeyeemu nga bwe twegeeza mu ssebo webale aliwo Haji ayigiriza lwalowooze Haji
waliwo omulala yesu sebo webale nnyo webalire ddala njigiriza eyo eyongera tugatta eyongera okubeera obumu. Ensonga endala waliyo eyabuuziza nti mu abakristu musiiba, nakyo kankiddemu. Abakristu oba abakristaayo tusiiba tutya? Okusiibwa okwaffe kuli bwe kuti nti mu kiseera kino ekyekisiibo weerekereza ekintu kyo kyoyagala ennyo, obe bwe kiba kyakulya nga tokirya, naye ekisiibo nga kigenda okugwa okwata emaali eyo gye wandibadde osaasaanya ku kintu kiri kyoyagala ennyo ogiwe abantu abateesobola. Awo empeera ofuna musera, kwe kusiiba okwaffe. Oba tukwataganaawo emaali gyotakozesa mu kintu ekyo kyoyagala ennyo gikwate ogiwe abantu abalala, oba giddiza ekereziya eyongere okutambula obulungi. Awo bwosiiba. Naye ate nekigaana abamu okusiiba nga obusiraamu bwe bulagira, wali abasiiba bwe batyo, naye enkola yaffe yeeri awo bwe tusiibira. N'okuleka ebikolwa ebibi si mu kisiibo kyokka, n'ekisiibo nga kiweddeko, okwe kusiiba okwaffe. Neyanziza nnyo nnyini ddala enteekateeka eno abagyomyemu omutwe Sebo Haji ye aladisi w'Emukono Ayat Fatuma Ndisipa Nabitaka asanyukidde omukolo guno oguteekeddwa essaza ly'Ekyaggwe n'agamba nti ekikola kirungi okulaba nga basobodde okuleeta wamu abasiraamu ne bakanira ku mbuga y'essaza ly'Ekyaggwe esangula mu kyalo ggulu mu kibuga ky'Emukono wakati okulaba nga babeerako wamu era ne boogera ebigambo eby'enjawulo. N'abamyuka bo alhamdulillah bulijjo Allah bw'akuwa obukulembeze tabukuwa nga togenda kusobola. Allah akuwa obukulembeze ng'akimanyi ojja kusobola. Era kyovula bagezesa bangi n'abawamuko naye bw'alaba nga tosobolera n'akugjawo n'ateekawo abasobola. Saagala kugamba nti waliwo ababadde tebasobola, naye buli omu mu kontro ye alina kyamuwa ekisukkuluma ku ky'omulala. Kyovula bakyandibadde kirungi obukulembeze ne tubuwanyisanga ne tulabako ebitendo eby'abalala, so si buli kifo naye ebifo ebyetaaga okuwanyisa. Ekyo nakyo era nkyogedde, era nakyo njagala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kubanga Oweekitiibwa Ssekibobo n'abamyuka be zisimanyi gye baatudde kuteesa, ne mu byonna masha Allah mulabise bulungi, mulabise bulungi nnyo, ate munyumye, wallahi munyumye. Kati oba erinnya Vincent olwaleero ndiyite ntya, naye alhamdulillah onyumidde obusiraamu. Tumuyite Karimu, kale kankuyite Karimu, onyumidde obusiraamu. Haji Karimu Matovu. Kakati ne Haji Musa Ssenyonjo naye anyumidde obusiraamu. Kati Haji Katende ye kamuwe Muhammadi Ashraf Lwaki, kale kankwe Haji Ashraf Katende. Supreme District Card wa Gweta Mukono Haji Kakande asiimye ebigambo byonna n'emu nebikoleddwa ku mukolo guno, era n'asaba abasiraamu okulaba nga batambulira wamu, okulaba nga wadde balina endowooza ez'enjawulo ez'ebyobufuzi wamu n'okukkiriza okw'enjawulo, waliwo kiba kirungi okulaba nga batuulako wamu. Laisa minna ma la yarhamu sagirana, omuntu si wa muffe
atasaasira baatwala suwa muffe atagira ki atasaasirayo baatwala amakulu naffe tetutwala abantu ffenna tubasaasire ku tiimu kwegamba mu bukulembeze bwonna bwoli tusaasire bye tutwala ate naffe n'atugamba babasaasidde wala nti era tekiri si mukkiriza atategeera nti alina abamutwala tutegeere nti tulina betulina wansi ate tutegeere nti ate waliwo abagira ki betutwala emirundi egyo ebiri netutegeera nti bano betutwala tubasaasire nabo bategeere nti tulina abatutwala ensi ejja kutereera naye eggayaŋŋano liyitiridde ensi bwebeeramu eggayaŋŋano tegiraki tetereera ffenna katonda yatwenkanyanganya yaga nti annaasu siyaani abantu benkanankana ka asnaanil mishit balinga amannyo g'ekisanirizo ennaku zino ebisanirizo byagira ki byavaawo naye nga buno obutono n'obunene bonna byenkana ki wamu ekyo ekisanirizo oba fufa abakadde tetumanya ebisanirizo naye ndowooza temukyabimanyi naye ebikizani nti ffenna twenkanankana ka asnaani mishit ng'amannyo gaki g'ekisanirizo olwekyo buli muntu tumutwale nti alina obuvunaanyizibwa mu ggwanga tutwale kyalina kyayinza okuyamba tutwale nti toyinza kubeera mu nsi wekka neetereera wabula ono gw'oli naye yayinza okuyamba nabbi waliwo sahaba omu yamubuuza nti ya rasulallah eggwanga bwe libanga lituuse mu buzibuzibu buno kiki ekiyinza okunyamba sahaba abuuza nabbi muhammad kiki ekiyinza okunyamba n'amugamba amuliku alaika lisanaka kuuma olulimi nange nkibagamba kuuma ki olulimi tukuume ki olulimi munfuna munzikiriza ez'enjawulo wekitiibwa mukulu mukama waffe nabbi muhammadi sallam inni haramtu dhulmu ala nafsi ye allah tabaraka wataala yeziizaako obulyazaamaanyi bwamala okubanga yeziizaako obulyazaamaanyi wajaaltuhu muharaman au haramun n'akifuulanga kya muzizo eri ebitonde bwe yamaliza n'atukuute n'atugamba nti fala tudwalimu temwelyazaamaanyanga okusookera ddala abazze wano mbeebaza temulyazaamaanyiza mukadde waffe Ssekiboobo okutuyita tujje wano tunyumyemuuko naye oba oliawo bwe tunaabanga tuzzeeyo tulina bingi bye tugenda ate okugattako ku nkulaakulana y'obusiraamu n'okubukyusa mu lutuula luno n'olusisinkana lwe tusisinkanyemuuko wano bwe tutunuulira oyinza okwesanga ng'omuntu omu abadde tamanyi weekyaggwe ebugolo abadde tamanyi weebuyukwe abadde tamanyi wenakifuma abadde tamanyi nti ayinza okusisinkanako wano supreme kadhi waffe wakuleta mukono naye n'abanga naye amusisinkanye wano webala obutalyazaamanya mukadde waffe oba enteekateeka gye yateeseteese awamu n'olukiiko lwe bassebo ne bannyabo ebigambo nga tubiyitamu mangu kubanga obudde tebutumala ekireeta obuzibu buli muntu kwerabawo nga yeerabawo yekka n'atamanya tosobola kuyimirawo wekka wabula tuyimirirawo nga buli omu agenda yeekwata ku munne bw'omala okubeera nga weerabawo wekka otandika okubeera nga olengera banno nga be baliko ebizibu nga gwe teweetunuddemu kwemanya nti naawe olina buki olina obuzibu naye wakitiibwa allah tabaraka wataala yakutuuka owola atugamba ya ibadi kullukum dallan illa man hadaitahu fastahduni ahdikum fenna tuli babuze tubulidde mu nsi muno ng'ebintu bingi bitubuzabuzizza n'olemu okumanya ekituufu n'otambula n'okwagala kw'omutima gwo naye ng'okwagala kw'omutima gwo kugenda kukubuza musabe kwa kitiibwa allah subhanahu wataala kubaluŋŋamya kubanga ye muluŋŋamya ajja kutuluŋŋamya mu bintu bingi bye tubuliddemu muno mu duniya ne tutuuka n'okukyawugana ne bantu bannaffe
wakitiibwa Allah tabaraka wa taala n'agamba nabbi waffe Muhammadi sallama ng'akowoola amugamba ya ibadi kullukum jaihun, mwenna muli bayala. Okuleka oyo gwemba nsazeewo okuliisa, ate yali tategeeza kuliisa buliisa, wabula yali ategeeza nti mwenna oluvannyuma lw'okubeera nga muli bayala, okuleka nga munsabye okubeera nga mbakkusa, kubanga kuno kunsi kuliiko kye tusobola kulya ne tukkuta, emitima gy'abantu gisigala giwankawanka. Fastatimuni at'imukum, munsabe okubeera nga mbaliisa mbakkusa, mujja kubeera nga mukkuta. Tuli mu nsi muno ng'abantu tebakyasobola kubeera bamativu n'ekyo ekitono Allah subhanahu wa ta'ala kyabagabiridde amanye nti kyekikye. Buli kiseera awulira olubuto lwe nga lwereere, naye mu lutuula luno bw'oba ng'ozzeeyo obeera mu mativu nti Katonda kyakugeredde kyekyo, era obeere mu mativu nti kanzikote nakyo. Wakitiibwa Allah tabaraka wa taala n'agamba kullukum aari, mwenna muli bwereere temwambadde. Yali tategeeza butambala ngoye, kye yali alogerako obutambala gwali mutima. Emyoyo gyaffe gyonna myereere, kubanga gikola bye gikola ng'olabira ddala ng'ekyamazima myereere. Ababuulize babuulira mu nzikiriza zaffe ez'enjawulo, bakulembeze baffe mu bwakabaka batusomesa empisa ennungi, na buli wa kitongole yenna alafuba n'okulaba nti abantu babeera era nga beeyisa mu mpisa esinga okubeera ennungi. Naye ekyamazima omuntu tafa ku mbeera eyo yonna n'akola ng'omuntu ow'omutima oguli awo omwereere. Allah tabaraka wa taala atugamba nti fastakisuuni akisukum, munsabe okubeera nga mbambaza nja kubambaza. Olw'obufunda bw'obudde bassebo kabaka waffe Katikkiro n'ettiimu ze zonna babeerenga bonna bali mu kigambo kyaffe ekyokukuza obwakabaka bwaffe, tubeere ku ntikko. Abo batwagala Mukama Katonda batwagazise, ababeera nga balina ensaalo Mukama gibamaleemu, kubanga gwe nannyini buyinza. Ogamba bugambi bba ne kiraki, ogamba bugambi bba ne ki, ogamba bugambi bba ne ki. Tukkirize tubeerenga ffenna tuli omuntu ki, kandi Mukama Katonda ozikiriza zaffe ez'enjawulo, buli omu aleme kubeera nga akijjanya munne, kubanga ffenna gwe watutonda, ffenna twagala kuyingira nnyumba yo. Ayi Mukama Katonda tusobose omuntu abeerenga nozikiriza ye akkiriza nti eri Katonda omu. Tusonyiwagane bakadde baffe, abakama baffe abatukuuma, gavumenti ya wakati etusaasire, tuli baana baayo, ate naffe tutegeere tulina abatutwala. Sallallahu alaihi wasallam.